Yes, Mr. Pastor. Secretary Finance. You mean you have nothing to say? Abatakaya. Semusingi asupportinze and I Honorable Semusingi was supporting our plan. We are supporting our plan, Secretary Finance coming on the floor. Now let a motion air budget to a second. So Honorable Semusingi is seconding our plan. Kaka Swati Mukansa Yabo. Secretary Finance. Some people are taking the job of Honorable members, the Secretary of Finance has proposed Honorable Mwanja as a second is all second. This is the estimated annual budget for financial year 2023-2024 with amendments. Penatukanyiza kwetu. Abagamba penatukanyiza kwetu bibirire. Bana na tunesa funye document hiyo nakati mbadde seeka kasa oba jasoma ki tuwasiki tuwasima document hiyo. Obola amutamasana sali baddewo nalisuubidde okumanya oluguudo lw'engendo olondoola mu muluka gwange naye mbadde sirina kintu kya nguudo zonna ne projects zitwateekamu nga tetuzikola ki nga tetuziwuliramu Chairperson, ensonga yange esooka ebadde ku sirinaako document ebisika sirina kikigenda oba kuyimirira nkoleki. Ekirala tubadde ne committees ezabadde za mirundi ebiri. Wabaddewo eya joint committee eya finance ne general purpose ne committee eya executive. Zonna zagenze zikola amendments. Kati twalima tusaba otibisi ne tuba ne tufuna recommendation ente zakontradicting ennyo nezakoze nezabadde zitwakoze. Ensonga eyo nga nyisimbuliza nti nawulidde oludde nga basoma nti vote ya special interest group yabadde esigadde ku milioni mukaaga ate nga twabadde bakanyiza mu komiti yaffe nti vote eyo tugenda jjukako milioni 10 values bo mu kategori yaweereko ne milioni 5 ne groups ezisigadde zibeereko ne miliyoni. Sinangesaniko kuwagira budget za amendments nga sinabakakasa nti report eri nabadde mmanyi kuba olwedde nakisaba dda nti chief okusinza ku government n'ebikootinga nina okujja mu chance with every document kigenda ba kiteeseddwako. That's the only reason why she cancelled after 7 clear days. Documents ezo zibeere nga ziri prepared. Newankubadde twandibadde tuyisa with amendments. Already ziri discussed. Byandibadde weebye essaawa zino. Amaanyi n'amasannyalaze tegabaddeeko. Tetwabitudde ku bajjo. Thank you. Primary aided schools. Works are taking before service. Procurement of computers and facilitation to the greater operators. Procurement of 30 ice production. Procurement of nursing facilities, releases of apps. Procurement of demonstration materials. 600 banana tissues. 2 million. 2 million. Freeze seedlings for 5
ogamba nti kansi okomaawo edaddamu obulala nakyo kisoboka so naye kati tulondawo kimu okugamba nti kansi okomaawo eriddamu obulala olugamba nti tusooke tuddeko wano tubeko kyetumaliriza tuleme mu kanso so ndowooza nti kino kyekinsingidde nganze sipiika okusinga oga nti kanso ekume wano tunadde olulala ndowooza nti ebimu babulaniko kansalas tusobola okubimulungula wano esaawa zino netuloka tube mu kanso netutaliwa lunaku lulala and doing this Sabukate chief, I'm saving the allowance, the advance, the allowance of government of Baja, Baja Zinsaba, Baja Savalawi. Issue ya Secretary Finance, ya MDO, Hagabi Masanyalazi, Nendo Zidina, we take Marikanya, Yagami Masanyalazi. Otubakuwa, Mr. Jakarta. We take it. Nothing will be a council. Ulimaza nyepatie wa wanachama kasaba sigamba nti sagala mukitwale mu mbeera mbi naye nsaba ulimaza nyepatie kulende bya wanachama kyapa somezo kirikoza nyepatie kulende bya wanachama sichi kuonako kansalas uberenga kutambira wamu kyepate nsubira abantu bali abakumanya tibagenda kufuna documents zino masanze mwegana gyokoli awo nebatetaza okumanya nti tusubira sente bwezi gyokoli Msubi ukuli wana chati sawa kabiti nebila nesonga za bakansalazi bakalizako nesonga etugambye nti tuba twawadde platform honorable Secretary Finance ogamba nti tugenda gya kubiroza amendments kansala amendments ndowooza tugenda biratasikia honorable councillors kabagade bakyalisibidde egguli okwongera okukolinga amendments ezo zebatugambe zibagenda oteeka muki mu budget eyo tubeere nga tuli keen okufollowinga amendments ezo zebatugambye ezigenda okolwa era ndowooza sakugambe ki sisuubira nti amendments ezo zinaalwayo tuzeetaaga tubeere nga zena tukalina amendments ezo inputs za committees ez'enjawulo because issues endala z'enteneti committees inputs zaabwe ezituzanyibwamu tezitunulwamu inputs za committees ez'enjawulo zitunulwemu tulabe nga tubeewo ne budget naye tukaanyizaako olw'abanachama era ebigambo bino honorable Aisha ogenda tuliputinga nga tuzeeyo mu kanso honorable Aisha ebigambo ebizanibwawo komiti eno ngenda kusaba obiripootinge nga tuzeeyo mu kanso nsibanikawo omukyalo oyo kubakaleeta okuva eruweru kubanga kyamani wange alabika yagwamu amaanyi naye okufana obutanyagwa sente zaffe tuzeetaaga omunange twagala tutambulire wamu sikuyinamu obuzibu era nze ndowooza babe ba palamenti wankoledde nze ndowooza ndi wanjawulo because simu abo abajja okujja nga bakunyigirize nga nina kyekwagala okujjako saavisi deribalo y'abapafe era ebyo litambula obulungi amazima tujja kutambula bulungi era mpakasa bbanga ebitali byewala oza nga ndi omu ne ssentebe oyo n'omumyuka we bali finance oba ne bakansala bwe n'abanonze tugenda kujja tutuule tulengere gye tugenda okutambuza emirimu awatali n'omu kunyigiriza mulala kubanga nange baneetagisa bannange kulaba nti sente nga bwe zijja etuzikozesa tufubye nnyo okulaba emabega eri nga tunajanguyiriza twebuuzanga lwaki enguudo tezaalimwanga kubuuza enjawulo posinjagala ntwala okusaguno okubagulizaamu mupolisa ya gavumenti oluusi tekubeera kujeema naye this is what we should address ourselves era nga bakowoola nga lukindazo bamumwagala okusoma mu bageti mulabe naye nokubakowoola buli kiwandiiko kyonna kyokwako oti n'ebisolo fuba okulaba ngaosaamu eriiso fuba okulaba ngaoyisaamu eriiso aba bwefe oyinza okuteeka mu ggulu ekintu ekikyamu oba okuntumenti ng'ekintu ekikyamu ate nobeeranga muteeka okutyo ekyo bakowoola naddala bakansala kanseri omusinga obulungi ate olinako obuyinza ofuba okulaba nga ebintu mubisoma